onako regular Valentine yatututte speed naye ate nga still onako regular omukulu amanyikiddwa nga chicken katongole olwo yazaalibwa. By the way, simanyi lwaki chicken mwagala nnyo besides bambi ebizibu byayiseemu yes ebizibu bingi amawulire waliwo bwe gatuuka nga gamukubira ddala neera nga ne gye bujjeeyo tusuubira amawulire okuddamu okubeera nga gamuzoganya okusinziira ku ntalo abamu ze baatereka nga ssaawa yonna bayinza ozizuukiza. Naye nze ng'omuntu by the way simulinaako obuzibu era mwagala nnyo n'engeri gy'akolamu ebintu bine stories engeri gy'azikolamu chicken simulinaako obuzibu era bw'atyo ne famire yaabwe yonna sigirinaako obuzibu. So maama we yeesitudde bami n'asobola okubeera nga amukolera surprise birthday era bw'atyo n'agendayo okubeera nga abimuwa kambikutereko byonna okuvayo bwe byatandikidde paka bwe byakomekeredde n'engeri gye bamusurprisinzeemu wanino ku SMX Media kankusaba subscribing onyige notification bell ebisigadde bitulekere still wanino ku SMX Media nga sinabeera nga nkuterako ekintu kyonna kujjukiza muzeeyi Waswa yagamba nti ensonga zonna agenda zikumira kyoto oyagala mwami oyagala visa oyagala genda bweru kukola buli kimu ye akikumira kyoto mukubereko enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obimulekere. Olwaleero lwa Valentine naye omulenzi gwe bayita chicken lwe lunaku lwe yazaalibwa kakati ngenda mugwako tusazeeko nga tategedde tumusazeeko wano ku Fantastic Massage and Spa kati mugendeko nga tategedde tekako gutandika tumugenda mutuuka Bannange birthday yange ya leero nenze nabadde nsazeewo nga sigenda jikuza goge mazima naye wanguddeko kiyiifu anaweya neyanza mama surprise nze bannaye sikirabanga nze teban surprising angako mukama kumpeera omukusoza ala abalongo mama surprise nze aletedde cake ne sente nkalu bannaye ne bereya toina kyokoze mu party ndabogezako nnyo okulaba okuba kwe wenyiga omwami ono yankubidde sobono yankubidde nagamba njagala kutwala ku lanchi ne mugamba nigutwala ku lanchi nze ndikise nja kutwala ku lanchi wono nesibyeko
nnyo olumaze nanimba nagamba nina wano ekikyala kyagala kifaanibo kasajja kabi nnyo musamba gwakwonoona nenga bambi tweyanze surprise yange gyesimye nnyo maama mukama wakumpera omukisa ozaala abalongo Valentine ate ate nobadde nekwese munda badde sigenda nolaba kumusegedde temuwulire yingidde nobya nengabunagaddewo mulaali yingidde munda ayingidde modropu sebo simanyi kigwe palanti olugiro lwema nenwayo neneggulira badde ntidde omuntu waleeta keeki nga byemu empiso y'obutwa badde ntidde kumbe gwe maami Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.